Abakolinsi ekyokubiri essuula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kingwanidde okwenyumiririza newankubadde nga tekusaana, naye kangende mu kwolesebwa n'okubikkulirwa kwa Mukama waffe. Manyi omuntu mu Kristo emyaka 14 giyiseebwe yakwatibwa mu ggulu eryokusatu, oba mu mubiri oba si mubiri simanyi, Katonda y'amanyi. Era manyi nti omuntu oyo oba mu mubiri oba si mu mubiri simanyi, Katonda y'amanyi. Bwe yatwalirwa mu lusuku lwa Katonda, nawulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu kubyatula. Ku bw'omuntu oyo neenyumirizanga, naye ku bwange seenyumiririza, wabula mu by'obunafu bwange. Kuba singa nayagala okwenyumiririza, sandibadde musirusiru, kubanga mba njogera mazima, naye mbireka omuntu yenna aleme okulowooza ku nze okusinga kyandabamu oba kyawulira gye ndi. Naye olw'okunziyiza okwegulumiza ennyo olw'ebyo ebyambikkulirwa, kyennava mpeebwa eriggwa mu mubiri, omubaka wa Sitaani okumbonyaabonya, nemenga okugulumizibwa ennyo. Emirundi 3 neegayirira Mukama ekigambo ekyo kinveeko. Naŋŋamba nti, ekisa kyange kikumala, kubanga amaanyi gange gatuukirira mu bunafu. Kyennava neenyumiririza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire mu nze. Kale olwa Kristo kyenva nsanyukira obunafu, okujjirwanga ekyejo, okwetaaganga, okuyigganyizibwanga, okutegananga, okulangibwanga Kristo, kubanga bwemba omunafu lwemba ow'amaanyi. Mbadde musirusiru bwe mwampaliriza, kubanga nagwanira mmwe okuntendereza, kubanga newankubadde nga nze si kintu, naye abatuma abo abakulu ennyo tebansinga mu kigambo kyonna. Mazima obubonero bw'omutume bwakolebwanga ewammwe mu kugumiikiriza kwonna, mu bubonero n'ebyamagero n'ebyamaanyi. Kubanga kiki ekkanisa endala kye zaabasingamu okuggyako nze nzekka obutabazitoowereranga. Mu nsonyiwe ekyonoono ekyo. Laba, omulundi ogwokusatu kaakano neeteeseteese okujja gye muli, so siri bazitoowerera, kubanga sinoonya byammwe wabula mmwe, kubanga tekigwanira abaana okuterekeranga abakadde, wabula abakadde okuterekeranga abaana. Ndiwaayo ebyange era nange ndyeweerayo ddala ku lwammwe nga ndi musanyufu. Kale bwe mbaagala ennyo mwe musaana kunjagala katono. Mukkiriza nti nze saabazitoowerera, naye bwe nali omugerengetanya nabatega mu lukwe ne mbakwasa. Waliwo amagoba gonna ge nafuna okuva gye muli okuyita mu abo be nabatumira. Ndeegayirira Tito okugenda era neetuma owooluganda omulala awamu naye. Tito yafuna amagoba gonna okuva gye muli? Ye nange tetwakolera mu mwoyo gumu? Tetwatambulira mu kisinde kimu? Obwedda mulowoozezza nga ffe twewolereza mu maaso gammwe? Mu maaso ga Katonda twogerera mu Kristo. Naye byonna abaagalwa twogera byakubazimba mmwe, kubanga ntidde bwe ndijja mpozi nneme okubasanga nga mufaanana nga bwe saagala, nammwe muleme okunsanga nga nfaanana nga bwe mutayagala, mpozi ne wabaawo okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okulyolyoma, okugeya, okwegulumiza n'okujeema.